Stephen Komakechi owerezera Kirome municipality Nakawa yakwatiddwa nga omwana omuwala w'emyaka 3 era nga abatuuze bamusuuziza. Bazadde b'omwana ono okuli nnyina Oliver Naluwembe ne jjajjaawe Kotilda Namengo bategeeza nti omwana basoose kumunoonya mu bifo eby'enjawulo kyokka n'ababula okutuusa abantu be bategeezezza nti waliwo omusajja gwe balabye ng'agenda n'omwana. Mbadde mpaata mmere muwala wange najja nannona maama muzzukulu wadde bakolaki badde bamutwala omusajja uli kamukutte muganda w'ono ono kwadda nenziruka nengenda okusanga nga bamukutte mwana bamugjeeko nengamba yaluwa nti wuno tekumukwata omuvubuka tumukwatawo abantu badde bangi bakolaki kumukwata okumuleeta. Banguye okumuwonderera omusanze neyewozaako ng'omwana babadde amugoberera wadde ng'asangiddwa amukutte ku mukono. Nze mu kugenda nsanze omuvubuka ng'akutte omwana ku mukono ne mubuuza omwana wange gw'otwala omutwala wa. N'aŋŋamba omwana yangoberedde n'amugamba omwana yagoberedde ng'omukutte omukono. N'atandika awo okugiragira mbadde mutwala mugulira switi ate mbadde mujja wa bicaafu. Sanga omwana ng'azanya mukakasiro nga mugamba kivaayo eyo wozanya wacaafu. Kati mba mujja wacaafu mutwala eno awatali wacaafu. Mama we naye n'avaeri nakola ki n'asanga ne mwana we. Alabye abantu bongera okumukaza kwe kusuula omwana n'adduka nga bw'abakuba amayinja. Abantu bongedde okwera ne bamutayiza okutuusa lwe bamukutte n'atwalibwa ku poliisi. N'adduka kugenda ne mukwata essaati n'eyulikayulika n'adduka n'asimattuka. Mukudda wali kumbi abadde alaba ettaffaali n'alikwata n'alikanyuka. Walikanyuze nze n'enkutama ne likola ki ne liyitako n'adduka nenyimuka ne tuddamu ne mugoba butongo. Awo kati bawulidde endulu wali okuvaayo okulaba endulu bagaddewo bugazi kajjiwa abadde alina okuyita ne kabikawo ne tumukwata. Abantu nga bakulembeddwamu Haji Abdul Mugerwa ow'ebyokwerinda mu Nakawa 1 bavumidde ebikolwa ebyokubba abaana ng'abatwala mu kusaddaakibwa. Nnyo kikolwa kya kabi nnyo okutukwatira abaana oba oli okujja okwemoolera ku mwana wo nga tomutegeddeeko. Mu ngeri emu kiyinza okuleeta obuzibu. Basinga bagamba bakuuma abaana baabwe mu maka gaabwe batwala obuvunaanyizibwa ku baana bagenda okubalekera abakozi. Osi wa poliisi y'Ekirintale ASP Rose Kigozi agambye nti guno si gwe mulundi ogusoose ku Makechi okugalirwa ku poliisi. Yatolokako wano mukomera bali bamukutte mu ttooyi n'abuuka ekisenge n'adduka. Bakutte ne bamukwata naye olwedda abantu babadde bamukubyemu ne bamuleeta ku poliisi ne baleeta n'omwana n'abazadde b'omwana. Tumulina wano mu custody era tugenda mutwala mu kkooti. Adrian Bale Bwanika yakusakidde eggulu ku Lwabukedde TV.